Lujja obulizige manya gange atulaba akaseera kano nyongera okubuuzaako nsinzidde ku Malcolm Hospital akaseera kano ng'era omulamwa gwe ndiko gwa kulondoola General Ghetto President mbeera ki gy'alimu oluvannyuma lw'ebyo byonna bye mwalabye olunaku lw'ejjo nga President agibwa ku majeege ng'atwalibwa mu mbeera etali nnungi naye nga we musanze wano wennyini walaga nti waliwo embeera etambula mu bulamu bwe okusinziira ku bifaananyi by'olaba naye ng'ekyenjawulo ti ne maama Ghetto waali naye ng'okusookera ddala njagala nsooke njogereko ne Presido ambuulira embeera gy'alimu. Presido ogamba oti? Ndi siri bulungi nnyo naye obulamu bukyaliwo lwakuba nti ninamu obukosefu mu mbiriizi namu no mu mikono na kuno okugulu kwange kuno kwadde kwakosebbwamu kuno oluvannyuma lw'okunsindika ne banteeka mu kabangali engeri gye kutwefunya bansindise busindise okugenda mu kabangali n'okunkuba n'ebbatuuni ku mutwe ne n'omugongo naye ng'obulamu mbadde nkyabulina era kyebaliza Mukama okuba nga nkyali mulamu. So engeri gy'oli mu ddwaliro abasawo bagambye ki ekyakutuuseko mu mbeera y'okunkebera? Mu mbeera y'okunkebera abasawo ngenda mu ekisule badde bagenda kuntwala mu ekisule okulaba internal bleeding eyo engeri gye bankubyemu wano mu batuuni ku mutwe ne baŋŋamba leka nalumiziddwa munda emunnuma kuwa kungulu tekuliko nnyo bisago biri munda numizibwa munda badde baŋŋambye kusaba nga enkya sawa nga 5 bangende bankuba ebifaananyi nga mazewo treatment ya wano. Okay. Okugulu kuno kwe kuliko obulemu kwasangiddwa ng'era abasirikale kwe badde bakubako kuno okugulu kwakwatibwa kubakutoka kasuka kabangali kuba banzigyeko omuggo gwange ne bankwata ne banyola guno omukono ne bakwata ne banteeka kabangali ne bansindikayo wansi kati ng'e gye kutamuvinga kuli mu position emu kuli mu kugolokofu bugolokofu tekweweta kwafunye muka dislocation katono nnyo okuva eno mpulira nga munnuma lwensimba bwe nti wansi ku nnuma ekyo vola abangamye ngende ku ekisule ndabe. So nga tujjeeko embeera gye bakutwaliddemu bwe bakututte ku poliisi ng'otulambikira ne poliisi gye bakututteko tewatulugunyiziddwa ku poliisi? Poliisi gye natuuse nabadde maze okutulugunyizibwa ku ground kati ng'eri poliisi yennyini yentutte era olwantutte kuba bwe twatuuse mu kifo ekyo sitole eri nti abantu bazze waka mu ghetto state ne bajja ne bampaabirira emisango egyo egy'okubagoba ku ttaka ne ŋŋamba kansituke ŋŋendeyo nkole ki tutabaganye zino ensonga ne mbabuuza RCC mwamule nti RCC ajja lwaleero kati nga mmanyi nti engeri Farida gye twemanyi atugenda kwogera ng'era abakulembeze kye nabadde mmanyi naye olwatuuse mu kifo abantu banyaniriza bulungi ne ntuukawo ne mpuliriza ensonga zaabwe n'obutambi weebuli videos weeziri bwe nayogedde n'abantu bange ne baŋŋamba RCC ajja RCC olwamulebwa nti mu kkubo ng'ajja yazze n'amagye agali muleeya n'agambadde combat n'aba local defense ne poliisi ne chairman kati nze bano abantu ba ghetto bagenda okusengulawo ne bagamba atugende tuwogere nani ne RCC kino ekintu kiggwe wale bajjeyo majambiya tubatujjaawo wano tugenda kufiira wano ne bagamba nedda teri kulwana ngenda kwogera mu ka video abantu bagamba dembe lyokka ndikife president yatugamba tudembe ne bagamba muwanike emikono waggulu asajja balina emmundu tebakoze kintu na kimu RCC nawulidde jasi order yewe natuuse waali ne mugamba kati Farida tuwogere leka tuwogere nze naawe nangamba nedda nze ndi ku biragiro bya president ne mugamba nange ndi mu office president nange mwenkola nange ndi advisor wa president ku nsonga za ghetto fena tukolera government ate muzeeyi yatugamba bano abantu temulina kusengula abantu mu kiseera kino kyaki kya mbeera eno abantu ebiri kimu kiyimirizibwe basooke balwana n'olutalo lwa corona tuluveemu nangamba gwe tomanyi munene andi mabega
oyo muteke kabangali ye order gye bawadde ne bankabirawo amagye ne gagezaako lwa nawo ne bagamba nedda nga nalabe nga bagenda kuttawo omuntu kwaye bankutte amagye ne gajja gonna ne bakuba amasasi 3 mu bbanga waliwo meji omwe yabaddekawo n'amamirira 3 mu bbanga abantu ne bakola ki ne basansagana buli omu nadda jazze ababuusa ne bagwa myala abaana ne baleta petrol anako kuyiwa ku nyumba z'abantu nga bazikumako omuliro ne baliko kumenya amayumba ne bamenya buli kimu firiji z'abantu mwenge gwe badde batunda awo bizinesi zaabwe ennyaanya ne babirinyirira abantu ne bagatwala enzigi nga wendi kabangali kuba tebaasose kunzijawo kuteeka wansi kabangali ne banteekayo ne ngamba mwandinzijawo ne mulema kunswaliza ano ng'abantu bayitaano muntwale ku poliisi Farida n'amaliriza okukola emirimu gye namuwadde time n'akola emirimu gye bulungi n'amaana anvuga n'antwala ku poliisi antusiza ku poliisi ne bagana mamageto okuyingira ndibagana kino mu mateeka mu ekiri omukazi wange mugana mutyo okuyingira ku poliisi ne tukubira Jerusalem Sale embeera ne bakkiriza amageto n'ayingira Bebe kulu n'akuba essimu Kasali ne kusaasira ne bafulufigaawo ne bakuba amasimu nenyingira munda batwesa abantu nga 30 ne batako 12 abala basigaddeyo nembeeraawo navudde saa 11 ku poliisi bwe navuddeyo amageto n'agamba atosobola kugenda bugenzi waka bantu bakubye nnyo tusooke mu ddwaliro oyinza okufiira ewaka kubanga omuntu batafulumya musaayi kibi nangamba tugende mu ddwaliro basooke bakole ki bakebere era batukidde wano ku ddwaliro ba Catherine ne bajja ne bafuna eddwaliro ne fulufiga nenzija wano naye nga embeera teyandibaddewo yonna tisinga twayogereganyiza ng'abakulembeze n'abakulembeze Farida n'ayogera nga nange ng'omukulembeze kuba nange nina bentwala ne Farida alina abakulembera kuba n'ensonga bazinkwasa nabwe tetukolera mu nzikiza najjayo ne ID yange nenjimulaga ey'omulimu gwange naye nga teyagala kuwulira neŋŋamba kale ekyo kigenda mu nnyo ID nagimulaze yes namulaze ID yange office of the president yes nagimulaze naŋŋamba nange nkolera president bino byagirwa president abantu balina okuva nze president yansindise ne mugamba naye nange ndi nkolera office ya president nze tompandiikiranko bbaluwa kuba nange bano abantu nze mbatwala ate jjukira ntono Farida twagenda naye wa Jerusalem Sale n'atusomesa okumala like 3 weeks abantu tugenda kolagana tutya n'abantu ba wansi waliyo minister wa Kampala waliyo Farida RCC nuwabeerayo former idio wa KCCA nini yaliyo mwami Kitaka ne yaliyo ne batusomesa je n'atwala obudde bwe n'atusomesa nga tasa 12 kubanza already nali nyingide system nga simanyi bantu bengena kukolagana nabo ne babandaga era kye namugende muga Farida tulina okukolagana ffenna gubira nga gwe oli RCC ate nga ze special presidential advisor ku zine ensonga za ghetto ate nga emirimu etugikolera nze nina okusooka ku ground n'enkubuulira n'oli okojja so kusomozebwa kikosanze mu buweereza mu office yo ate nga naddala oluusi kati okubagana kwazze nga ate oli wamu n'abo bennyini abaweereza president okusomozebwa kwenfunye nti bana abantu betukolagana nabo baleme twalira mateeka mu ngalo ate teri ali waggulu w'amateeka ti ffenna tuli mu constitution ya Uganda ffenna yetufuga ffenna constitution ya Uganda yetufuga kobeeraani ate nze okusomozebwa kwensanze n'okulala nti omuntu ojja n'omugamba nti bannange nze ndi advisor president nagamba gwe Buchaman kubanga bamanyi nti abalina zino enviira so akwera ba advisors tulina physical judgment eyo gye batuwa nti omuntu akulaba n'agamba abanyi banjaga kati munayogera kimu era bada mu butambi obuyiwulira mwe munoona NRM ne mugamba ati NRM njonoona nti mwe munoona ekintu kye tuli mu kuzimba ffenna tukolera government ate kati nze munkutte mulimu kumpisa bwe mutyo saakanye na Farida
era nze nasirise busirisi ne ngamba nina kugamba abantu bategeere eggwanga litegeere. Awono bankutuddeko enviri zange ne bazisika omutwe guno bazikutudde wano ne bansamba muno ono mwe nasinza okulumizibwa muno mbirizi muno mpozi n'okugulu naye nesaagala kisaayagadde poliisi bweteekawo olukonko n'abantu ba wansi kiba kibi ate olwedde olukonko we olitugezaako kukwasaganya omuntu wa wansi ne poliisi. Poliisi yeetaaga abantu ba wansi n'abantu ba wansi beetaaga poliisi. Kuba olabe mu korona wabadde ngawo omulwadde era nga bayita poliisi nejja netwala omulwadde. Okitegedde? Nti ne security era poliisi ewa abantu security kati nate n'abantu baggeto ba poliisi security. So kati ekintu muzeeyi kiyalaba mu Buchaman ate mbadde saagala bano mukunu okusoomoozebwa baleme kiraba baleme kuvoola bigambo bya muzeeyi. Tuli mu biseera bya bululu twagala kuteekateeka ggwanga tuva mu lutalo lwa korona katugenda ti mu kuteekateeka nsi. Naye nga mu kaseera kano waafunyeyokko essimu oba okuva ewa president oba mu minisita yonna oba mu gavumenti okulaba ku mbeera eno gy'oli? Nafunye essimu okuva ewa Major Knight mu State House. Nayogedde naye ekirobedde okuva nafunye obuzibu nga nkwira Major Knight nga njogera naye. Olwaliro ku makya tukedde kubako ssimu mu State House ne bagamba president tunamufuna tujja kukuddira. Ne ngamba president buli kimu akimanyi nze sikolera bintu munzikiza ate ebintu era bituweera mu lujjudde sibikolera munzikiza oba tebirina nti appointment letter birina appointment letter era nina agreement nange gye nasayini nga olwobye siyinza kukola okuva bwe bankwasa ekitiibwa kya presidential advisor sisina olwobye siyinza kukola ninga mukama wange yalaba buli kimu ekigenda mu maaso. Okay, so wetudda ku ground wano wavudde olutalo essaawa ya leero ki ekigenda okuddako abatuuze bo kiki bagenda okuba nga batuukako mu mbeera nti waliwo okusikagana mu ggwanga naye gwe bakwasa omulimu gw'okulanga obanunula bakuyisiza mu mbeera weeti? Embeera eriwo abantu babamenyedde amayumba abantu babagobye basula buli kimu bakyokyeza basuzeewo era naye mugenda kati ssaawa zino Kosovo erugala bwasanafu wali abantu webali batudde awo n'ebintu byabwe kwaddeko abaana abato babadde n'abaana abato naye engeri gye bantu te nadde sobola kuddayo nabadde mbatwalidde obuwunga president bwe yatuwa nga mbadde mbatwalidde ku mmere saagibawadde. Sijja nnyo kugamba nti nze Buchaman nja kwegulumiza nnyo kugamba nti abantu ngenda bazzaawo tulinze ekiragiro kya muzeeyi yajja okugamba bano abantu babeerewo oba tebabeerawo oba tugenda bafunira Buchaman wazza abantu be tubafunire ettaka abantu abo badde wali kyetulinze okuva ewa muzeeyi. Awo wennyini gattirako ddala eddoboozi lye lisembayo nga tugenda okwogerako ne maama Ghetto. Nsembayo nga ngamba abantu poliisi n'abantu ba bulijjo poliisi n'abatuuze tukwatagane tuleme kuleeta nnyo obuvuyo mu bantu kubanga ekiriwo kati saa zino poliisi oli walaba wa poliisi ayagala kulwana naye bulwanyi wa poliisi. N'ekirala abalema nabo babe n'eddembe lyabwe tuleme kukwatibwanga bwetyo ng'abantu tuli bantu naye omuntu abaako n'obulemu bafune engeri gye bamukwatamu bwe kiba nga abakazi balina engeri gye babakwatamu nga abakazi bannaye babakwata tuyinza kuddira mukazi ate omuteeka omusajja kuba omusajja amusinga amaanyi. Tinange abantu abaliko obulemu people with disability baleme bakwatanga bwe batyo bayisa mu maaso kubakwata bakasuka ku bubangali kubatuga kubanyiga oli tasobola kulwana weri gwena amagulu abiri nzobedde bansamba teke nga sibadiza na teke kye njagala ogamba government. Okay, so obaka butuuse bulungi nnyo. Mama Ghetto, how are you today? I'm faring on, but I'm not well. Yeah. The president is down.
Yeah, he's down, and when he's down, imagine what his people feel. In the first place, how do you feel about the experience or that happened from yesterday? Yesterday's experience was very, if I can put it point blank, disgusting, because the force that was used was unnecessary. The videos are there. There was no resistance. The offer or the actually willingness from the ghetto president to discuss with the RCC was on the table. And she bluntly refused to accept that offer. So the way the police handled the matter was a bit brutal. Actually, not just a bit, it was very brutal. It was a violation of his human rights, especially someone living with disabilities. On top of that, the assault. Because if you have arrested someone, they've accepted, they're already on top of the car, you don't need to tear his clothes off, you don't need to humiliate and embarrass someone like that, a presidential advisor. That's not how things should really be handled. So it's very disheartening. Yeah, it's very, very disheartening. So according to all what happened yesterday, were you at the ground at that very moment? Yes, I was on the ground because when they came to pick him up, there were some ladies who wanted to speak to me. I have met them before in a camp. There was a school where they had a camp previously, and they wanted my audience. They needed me to lend them a listening ear. So I went along with the ghetto president to hear them out. And after we spoke, that is when we saw Farida and her forces coming towards us, and all the rest is on video. Yes. So is it the first time you're seeing violence happening to your husband? Actually, it's not the first time. And I'll say this because the first time I saw it, I clearly told the policemen who were misbehaving, because I call it misbehavior, and I reminded them that this is someone who is living with a disability. He is a leader, he is a public figure. So if you disrespect someone other people respect, there is no way they are going to respect you. You tell me now how his people he's leading will respect the police. Is there going to be force or peace? So it's not the first time, but that bias and that negativity needs to be stopped, because if people have not noticed that the reason, not the only, but one of the reasons that the ghetto president is a presidential advisor on ghetto matters is because he knows, speaks, walks and talks ghetto. He understands ghetto and he can translate that to the president. So as soon as that is respected and people respect the word of the president as well, we shall be able to bridge that gap. He was really hurt. He's having trouble in his side, on the right hand side of the rib cage. He has a problem with his the leg that has disability. It's already, there's so much pain there. He has a head injury from the baton that hit him here, and plus the force that they used. Some of these neck muscles are not are sore, but the doctors have advised that we go for an X-ray so that they can see further what's happening. And we are really praying and hoping and calling out for the government and State House officials and the president himself, who appointed him in front of the masses, to come out and put their hand in this. Yes. Now, how are you faring with the hospital bills now that the ghetto people have no money? So yeah, like I have said, the ghetto people have no money. There is no shame in that. And we are calling out to the president, State House officials, to come in and help dissolve this situation. That is hospital bills, as well as clearing the ghetto president's name, and also standing up for his rights as a human being, as a presidential advisor, an employee of the government, and a person living with disabilities. He is a leader. He is an icon. He is an exemplary person. So if our very own government that we are trying to build up are tearing down their own people, we need to bridge that gap as soon as possible. Yes. That one last word you would love to give out to people before we call it a day. My last words are these. We need to cooperate. Government agencies, as well as individuals who have been selected
these were not elected through ballot papers. People who have been selected by the president and the government officials, we need to get together and get along, because at the end of the day, the goal is to build a better country. If we forget that, then what's the point? Yes. Okay then. So, tweyanza nnyo buddebo. Oyo bamita First Lady Ghetto ali mukubera nga abadde ayogerako naffe mu nsonga ezitambula akaseera kano kennyini, naye nga amagye ku ground gakyalina obuzibu obw'enjawulo, naye nga ate general naye akyalina ekizibu ate ekyamanyi nti ate ye ali ku ndiri wano wennyini we tuli. So katubeere nga tukusabira general obeere nga ate amagye akwasizaako mu nsonga. Uganda nsi yaffe era tujagala. I'm proud to be Ugandan, I'm proud to be an African. Buli kimu kigenda kudda mu nteeko, tugenda mu bululu. Obululu we tugenda okugendamu si bwa nkuŋŋaana, bwa mitimbagano, ma radio, ma TV. So era tujja kubeera tuyimirira mu bantu ne with the social distance. Abantu bawulize just ebiragiro bya muzeeyi, eggwanga ligende mu maaso. Tweyanza nnyo ye ghetto president bw'atyo yembeera gy'alimu, naye nga tusaba Katonda egenda kubeera ng'eterera bulungi nnyo, ate era amagye gaddemu okubeera nga gatambulira mu mulamu omutuufu, naye nga mu kyonna buli muntu yenna alina kyakola sayidi eyo, n'abantu ba ghetto bano mubatwale nga nsonga olw'embeera nti be batandikirwako embeera yonna. Oluusi abalina ne ssente eyo abali maofisi aga waggulu mugaana osasula emisolo, naye teri ghetto weegaana sasula misolo. So mu mbeera weeti ngamba nti buli omu abeere nga yeetereza, naye nga ghetto kikulu nnyo. So jawubirizige mannya gange nange nzize mu ghetto kuwummulamu. Tugenda kubeera nga tugenda ku ground, that is Lugala Kosovo. Tubeere masanafu Lugala Kosovo, tubeere nga tunoonyereza ate ekiri ku ground kyeki, abantu basigadde mu mbeera ki oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyakoleddwa olunaku lw'ejjo.